Yes, bagita Faadi TV yujimbaniza kate kanu mwasuze mutya mbali mutya ena kubasa musubscribing ate munyike ne kwale jukira Dr. Amza ali mumeka nenga alabika agenda kubadda essaawa ina bifaananyi bitanzo wanga bitambala ku social media nga mulaganga alinnye ennyonyi nga alinnye endege nga yolekera okuvaayo lwakuba ekisinga okunewunyisa bannayuganda batambuza ebifaananyi bino abasinga bataddeko titles eziraga Dr. Amza nga akomawo n'abasinga bagamba nti Dr. Amza bw'anaaba akomyewo agenda akomawo nga kugamba yeeweredde batiimu Eddie Kenzo abamazeeko mukyala we emirembe wali mu kivulu ekyenkwa. Ajjukira Rema Namakula yabadde ne performance wali mu nkuuka mu Lubiri Emmengo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba mu mwaka gwa 2022 gwe tubakakuba emabega naye bafaanizi ba Eddie Kenzo bamazeeko emirembe ku stage mukazi wattu Rema Namakula emirembe gyamuweddeko ebiri serious bulijjo Rema Namakula bamuteekako nnyo pressure nyingi nnyo ku social media n'ate no pressure gye bamutaddeko ku stage bambi mukazi wattu yabadde y'amaanyi olw'ensonga nti abantu babadde bangi nnyo mu nkuuka bamutaddeko nnyo focus bamutaddeko nnyo amaaso akoosa n'omuteekako emimwa bonna basinga nga bali mu kwogera ku kimu Eddie Kenzo akayimba ke yabadde ayimba akaŋŋonzi ne bakacyankanya konna mu performance ye teyatambudde bulungi. Dr. Amza agenda kuba akomawo essaawa yonna okuva emekka ndowooza omulengera wuuyo mu nnyonyi ekifaananyi kitamusa kubanga kitambulatambula ku social media ekikedde kubanga kitambulatambula ku social media ku mukuto gwa Facebook ekya Dr. Amza ng'ali mu ndeege ng'ali ku nnyonyi. Simanyi waje binagwe nga mukazi wattu Rema Namakula abasinga bagamba nti Rema Namakula emiyembe gigenda mumuggwako nnyo olw'abantu abo abagezaako kubanga bateekawo embeerabeera eza Eddie Kenzo. Abasinga bagamba nti Eddie Kenzo yandikakanya ng'akyagalanyiza amaka ga mugganyi ga Rema Namakula. Isma Olaxes amanikiddwa nga jjajja Ichuli yavuddeyo n'agamba nti Eddie Kenzo pulaani ze zonna zaakubanga asaanyawo amaka ga mukyala Rema Namakula. Obufumbo bwe naani ne Dr. Amza jjajja Ichuli ye nga ye wagamba ajjukira jjajja Ichuli tebalina nkolagana nnungi ne Eddie Kenzo beinamuko empiiga beinamuko akasajja buli omu alumba munne buli omu tawa munne kitiibwa kugamba tuli awo bwetyo naye nga Rema Namakula mukazi wattu mu nkuuka yakiguddeko yaluzinze focus ku performance gye badde akola ku stage. Focus yagiruzi lw'ensonga tebadde bamutaddeko nnyo omumwa ogw'amaanyi abantu nga mumwe abategedde mwe badde bangi naye nga buli omu jjukira abantu nga bangi omukyayogera bonna kye bagenda nakyo kati eri Rema gye yabadde performinga mu Lubiri Emmengo buli kibadde bayimba nga buli omu focus kyateeka nga buli omu focus kyateeka nga buli omu kyataddeko focus nga buli omu kyayimba kugamba yakuseesera nga takyalina ng'egyanza kikontrolingamu ng'alina kubalika bwesi n'ennyimba zibadde alina okuyimba teyazimazeyo bulungi olw'ensonga nti badde bamutaddeko nnyo akasigiri akaamaanyi yakakanyi ne performance etagimazeeyo bulungi mukazi wattu olw'omuliro gubadde bamutaddeko ne pressure ey'amaanyi gye babadde bamutaddeko. Rema Namakula musubscribing bagita Faadi TV like nga comment nga sharing tosigale nga ojjekumiddeko Rema Namakula tiimu Eddie Kenzo muli bubi akasigiri kangi nnyo ke bamutaddeko essaawa zino omuliro mungi nnyo gwe bamutaddeko n'okubanga bamutaddeko nnyo focus n'okubanga baagala mulezera kulabika nga aluzinga focus naye nga abasinga bagamba nti Eddie Kenzo bwana baafunamu kubanga ye alabika pulaani ye abasinga bagamba yakusaanyawo obufumbo bwa Amza akosa ne Rema Namakula musubscribing mwera.